Olunaku lw'eggulo waliwo ekibinja ky'abakulembeze b'abavubuka mu FDC abavuddeyo ne balumiriza ssaabawandiisi w'ekibiina Nandala Mafaabi ne pulezidenti waakyo Patrick Oboya Moriat okuwamba n'okwefuga ekitebe ky'ekibiina ne batuuka n'okukiteeka mu bakanyama. Bano bategeezezza nti abavubuka abakuba bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina wiiki ewedde bakyagumbye munda mu kitebe. Bakifeesi bano baleetebwa era basasulwa omuwendo ng'omuwendo ogwo aguwaayo mu nnusu ye Honorable Nathan Nandala Mafaabi ne Engineer Patrick Amuriat Oboy. Bw'abadde atangaza ku Ttabamiruka w'ekibiina oba olukiiko olwa National Executive Council olusuubirwa okubaayo ku lw'okutaano luno nga 28 omwezi guno, Ssentebe w'ekibiina Wasswa Biriggwa awadde nsalessale wa lunaku lwankya lwokka nga yenna avunaanyizibwa ku bakanyama bano nga bafulumizza ekitebe. Kakati okutuleetera abatemu ne babateeka mu headquarter yaffe nga bwe bagenda okutukuuma, ekyo sijja kukikkiriza conference yange. Nsabye Secretary General kubanga yakulira ekifo ekyo okukirabirira era yaleeta abantu abo olunaku lwa leero abajjewo bonna tusobole okuleeta abantu abagenda okukuuma abo abatuufu be tumanyi nti batuufu. Olaba bw'anaagaana tujja kubabuulira ekinaddako, naye muwadde olunaku luno nga tulina kugira ki abajjewo tusobole okuteekawo abantu abagenda okutukuuma ffenna kubanga abantu batidde okugenda kuti mu conference eno olw'okuba abo abatemu abaliyo. Biriggwa atutegeezezza nti Ttabamiruka ono mukulu nnyo eri ekibiina nga wakuteesa ku nsonga ezigenda mu maaso mu FDC ssaako n'okwanjulira bammemba alipoota y'akakiiko akaateekebwawo okunoonyereza ku ssente ezitabudde ekibiina ezigambibwa nti zaggyibwa wa Pulezidenti Museveni. Akakiiko ako kajja kujja kawe ripooti yaako. Ate tuyinza n'okubuuka bino ebigenze mu maaso bibaddewo kuba bikwata ku pate yaffe n'okulaba nti nganze chairman okutandika okugatta okuzza emyoyo awamu abantu baffe bonna tusobole okutambuza ekibiina kyaffe mu maaso. Ensonga y'okulonda kw'ekibiina okwaliwo wiiki ewedde nayo yakuteesebwako. Ttabamiruka ono atuukidde mu kiseera nga bannakibiina bali mu kusika muguwa okw'amaanyi okwaviirako ne ssentebe w'ekibiina Wasswa Biriggwa okuwambibwa munda mu kitebe wiiki ewedde bwe yali agenzeyo okukuba olukuŋŋaana lwa bannamawulire era okutoloka yawalampa kikomera nga ne bannamawulire abali basibiddwa wabweru w'ekibiina baakubwa n'ebintu byabwe ne bibbibwa. Olukiiko, NTV, Akawungeezi.